mbabuuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikirize ndala mbabuuzizaako Nyamikwano. Leero tewali ssanyu n'omulundi n'ogumu. Ngawe mutulaba embeera nga mugiraba. Tuli mu Lubigi wano Nansana. Katoogo mayumba gonna gali ku ttaka. Tugenda kuba twogerako n'abavubuka baneeno. Kuba babadde batuuze bamuno bamaze mu butuufu ebbanga ddene. Myaka 15. Ekikangabwa kino kya Zeddi. Babalaalikako babalabulako. Bayika bajjanga nkuba. Bamenya bumenya. Ogenda kunyambako sembezeko kazindalo ku mwaye. Bayikanga nkuba. Kyatandika kitya? Bajja wasookawo babijambiyanga batema bibala by'abantu. Gerera ne bitulakita bizze batandika oyiwa we batyo. Ne bawumuza namu ne batulalika mu bakomawo. Ne batuwaamu wiiki emu ne batukomawo ne batumenya. Tusula mu mpewo tusula ku bisiki bya muliro. Ekitegeeza musulamu muno. Osulawo ate kati osulewa. Omufaliso ogwala wali n'osula ne weebaka. Kuba kati toyina sonde zigenda kupangisa njudde buno. Ebintu byonna babiyiridde mu TV byonna biri mu mabuloko osumayo bisime. Ate nga bifu. Ekyokulya tewali. Tewali weeyiya byojje ku nnyumba yo by'otunda n'ofunamu ekyokulya. Naye nga musula muno mu mpewo. Muno wennyini mu mpewo okume ky'omuliro nga weebaka. Mukama Katonda wange nga kibi gavumenti eriko eno yebikoze. Gavumenti boda serikali batukonda Museveni baragidde nabo bali kuwonda kuba nabo bennyini beda bakikola n'ennaku ebaluma. Naye nga tebalina kyakola balina tuukiriza omulimu. Olaba ne poliisi ennyini bagiyiye station ennamba. Bagikoze eki? Nayo bagiyiye. Yabadde luddawo. Wali mu Lubigi. Saidi eri gye nengera eri. Eri ennyini eyo gy'olengera eyo. Nayo bagiyiye. Mukama Katonda w'ensi n'eggulu. Kati omuntu ali eyo nga akulaba oyinza mugamba ki? Kyenyinza omugamba alina kuvaayo ne tukwasaganyiza wamu ng'abantu ba wansi. Ng'abantu ba wansi. Tutula omulanga ne tukubira kwabo ne bonna abasobola otuyamba. Yesebo. Bavaayo ne batukwasaganyizaako kubanga bwe kitabeere bwe kityo. Naho omuntu omulala era ajja ggula ewantu eyo yonna gyali baaguze. Oli aveeyo agamba awo nsiimyewo bamusende nga teri wadde muwadde 10. Wadde 10. Oba gavumenti yakozewo eti ng'eyina solution olusi ng'eyinayo awantu gye bategekedde oba temunnafunako okugulira lyonna. Eyina wadde kye yatugambye wadde n'okubako kye baatukubidde nti oba kyekino. Byonna tewali. Kituufu. Zonna ziri ku ttaka. Twawulidde abantu baafudde, abantu baagudde eddalu, abantu pressure z'abakubye bali ku bitanda. Buli muntu yawunze buli omu waali. N'embeera teyinza kuleka kyekimu. Tuli wano eno onoonya ne gyozza abaana n'olaba nga teri. Kuneno mubadde mumazeeko bbanga ki? Ebbanga lyennyini tukulidde kuno. Okulidde kuno. Myaka 16. Bbanga ddene. Tuddeko. Kuvaayo kati essaawa zino bayogere boogezi nti ekituufu baatuguze. Era bagenda kukolerawo bintu byabwe. Bifakitole byabwe. Bamale beddizeewo. Kino kibadde kisenyi nga ndabanga awantu awakalukalu. Ndaba ekisenyi kiri eri ddala. Era bijjabe bijambiya bajja nga batema eri. Naye ng'ekitongole kya NEMA mulowooza kyagenderedde ki mu bino byonna? Ebyo n'ennema erabika tebiri namu bino byo. Kulumya muntu wa wansi. NEMA beekwasa ekitundu baakiguze buguzi. Baakiguze buguzi. Mubadde mupangisa mubadde mwazimba. Bamuli batuuze. Paka eri. La hawla wala quwwata illa billah. Si byangu n'omulundi n'ogumu ate nga kyendabako nti bakyeyongera okubeera nga bamenya naye nga gavumenti yandibadde etuyamba kuba n'embeera gye tulimu atiisi yandibadde ebako n'ekintu ky'okolerawo essaawa eno obubbi bugenda kweyongera abantu bafiiridde obulamu bintu bingi bigenda kukyukakyuka maybe nga bino ebintu byebimu ku bigaana oba n'ensi yaffe okubeera ng'ekula kuba buli muntu waba ng'alina ekintu kyapanzeewo nga yajje kangeze nti oba abadde mu muziga apangisa rooms 2 n'atandika okubeera nga yezimbiddewo akayumba ka room emu aba atandise okubeera nga asitula enkulaakulana ye naye kati embeera wuli wojja n'osenda omuntu waati mu butuufu oba omuzza wansi muntu aba agenda kwekulaakulanya ddi ekitundu kiba kinaakulaakulana ddi ensi yaffe eba enaakulaakulana ddi
gavumenti bambi muveeyo mubeeko engeri gye musalira ku bantu bano amagezi awantu wanene sebo gw'obadde oteesa otya taata togenda tunula mu kamera jangu oyogere anti munnaaye buli wobanga onoonya obuyambi osooka kwekubira mulanga eri gavumenti kuba tukimanyi gavumenti yekola bino ebintu byonna osanga wetuba nga twekubidde omulanga ebaako ekintu kyonna kyesobola okubeera nga ate oba oli awo otuyambako amasebo gobadde ogamba oti abamu batya kamera batya okwogera naye nga kasita embeera ogirabye woba nga olinayo ekintu kyonna ky'olina ng'olinayo omuntu omutuufu n'akugamba oba oli nkuba kyeyo n'akugamba kino n'ekino ebiseera ebisinga tumanyi bankuba kyeyo okugaba akasente kiba kizibu naye n'embeera gyo eriwo ne woba olinamu mutwalo omuntu wonna akugamba nti kino na kino bambi yimirira wamu naawe naye obeeko n'ekintu ky'obanga omukwasizaako embeera yeeyo tebabalimba kyekyo ekiri ku gurawundi essaawa eno ndi ku gurawundi yeyo embeera eriwo abantu tubayambe oba nga olina omuntu obambi fuba okulaba nga obaako n'ekintu ky'omuwaako eri tubadde tukyayongerako tugende mu maaso n'ekyo kyandibaddewo nti wandibadde ofunaawo naye akasimbi kavuddewa siga nti bakumenya balebaga nti tugenda kubagula baweyo bweziti ye babeeranga ku kinga bakiyamaanyi batuguzanga ebitundu nga bino bandika nti ebitundu tebitundibwa babeerangawa banditaddengayo obupande naye ate abantu bamala okulawo wayiseewo n'ebbanga eryemyaka nga 3 ate ose bamenyawo abakadde bonna bonna kati baddewa kuba mulimu abakadde batakyalina maanyi gakola wekiri kituufu nina amawulire gempuliddeko nti abantu abasookako kuneeno basasulwa nabagamba essaawa yonna muveewo tubaguze mugende mukoleki mugule ebitundu ebirala wali okiwuliddeko ekyo sikiwulirangako kubanga eriko gwe mmanyi wanene gwenyinza kugaa nti bamusasula ba bonna abakadde ababaddeko bebali era nabo bali mu kutunulira maali yaabwe yonna engeri gye yonna gyeyagenzeemu bwekyo tewali gwe basasulako wadde n'ekikumi tewali na kirango kye bayisaamu kuba omuntu singa adde amanyi nti bayisa ekirango tasobola kukkiriza bintu bye biviiremu muli eri babikoneremu kuba aba yakola aba yateekamu amaanyi ge mangi nnyo okuba nti afuna bye yafuna so bannaye buli omu bambi mu ddiini ye mu lulimi lwe wonna wooli tubeere nga tusabira ku bantu bano gwe wena nga olina ky'olinayo beera nga okwasaganyizaako bambi omuntu wo toyanza nnyo ssebo toyanzeege naye nga tugenda kwongera okubeera nga tubasabira bwe tunaba nga tulina kye tukwasizaawo oba oli awo tunakibatuusa katisiti newofunayo 10 n'ogamba olunaku kansibirira ekyapati ey'ebitano n'akacupa k'amazzi nosobola okuyitamu eno embeera ate nga we tunoonya ekiddako kubanga sawa zino n'ez'amazzi ennyini simanyi gye ziyinza n'ez'amazzi tewali gye ziyinza kuva ekyokulya simanyi bwentyo kati Tabara abantu ku street bagenda kubeera nga beeyongera ensonga omuntu kati talina wantu wasula abantu bagenda kubba kyekituufu kuba essaawa eno omuntu nga bakoze we bati tolina wogenda kujja n'ekikumi ekisooka ebintu byabwe ebisinga byonna byayonoonekedde mu nsonga eno so tube nga tusabirigana tube nga tukwasizaako banaffe tujja kubeera nga tweyongera okuwuliziganya wobanga oli eyo nga mbutuufu owulira nga kikulumiriza jangu mu kabokisi kange kubako enamba yange ey'essimu tusobole okulaba nga butya bwe tugenda okubeera nga tutandikawo ekintu tuyambeko baneeno bannaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.